manyi mmwe mwine ezzibu kimu temwawula kuba smart na kutukula kati otukula ne toli smart esaati emulinga ekiveera Kid Wine byoya naye nga sasa okubalaba bannange tubaniriza ku Vegas Chill Out buli lwa Monday tuba mu kugoba stress bannange tetulina nnyo wano kigasa kibawo lwa Monday tulina ekintu eki kujja kufuna bikusesa okakanya ebirowoozo wiiki ogitambula empola mpola bw'ofuna ekikkango ojjukira akakusesa omwenyeemu wano bwe tubeera buli lwa Monday abaagala ebyekisiru wano kwogera bitasaana wano gwayagala ebyamagezi kulaakulana kukuza baana bo genda mu lubiri mu kisaakaate tebiriiwo wano tetubiyina wano ebiyamba ku nkulaakulanayo ffenna tuli ku nnaku yaffe gwayagala ozimba kalina genda mu kisaakaate gye babuulirira oba noonya abalina obutabo naye nga nsansa okubalaba mwebale kujja olunaku olwaleero kayimba kanyumira omusajja ng'omuwala gw'oli naye wamukwana wano nsansa okulaba obufumbo ne bukulira ddala nga wano oli ku buko nsansa okulaba weebale kujja buli lwolaba weyita eyamukupangira n'ogamba muko wuuyo n'ayitawo olaba nannyini bbala ne mwekweka Sezaala tatulaba nsansa okulaba ng'omukazi wamujja wano taata nsansa okulaba weebale oli ku buko totamira n'oswalira ku buko kubuulira amazima abasajja ne mbatumirako ng'otambudde ne maama w'abaana waddala okuva ewaka weebale nnyo weebalire ddala nga maama w'abaana gw'oli naye manyi maama w'abaana olumu asingako ku bawala bano abamu betusanga mu mabaala maama w'abaana oyo omulaba mulimu ebizibu byagumira maama w'abaana ye mukazi gw'otambula naye nakulaba ng'otamidde abasajja entamira ya njawulo eriyo omusajja atamira n'akola ebiswaza kubuulira amazima ng'atamidde butamiizi lindako mmaliriza omugagga tweyanza taata ku bbando yonna ompadde 5 omutwe gumulinga ekibumbe gwe mukulu kikumpesa 5000 nawe mpasendezi niyanza taata naawe sooka ojje mutyaba lwaki ombonyaabonya n'olukumi lwonno lunone kwata olukumi lwombwa ggwe kwata gasiya buloolo kati ompa olukumi okutte ebbando yakakadde kalamba lwaki okookoonya bayibuli ekulaba ate sitimpe 5 ampe 5000 kale mpeze kakaaga aleete tofaayo nkumanyi olina ssente muyaye ggwe nakulaba ng'oyamba n'abaliko obulemu tweyanza taata kampe nakakaaga tolemezaamu tokoze kyamaanyi neziro nzikuddiza nkuwa akakaaga konze okampa okaagala azunga alinga bendera ddayo otuule olula muyaye ggwe kyaka kisala nsawo kiri shaapu omuyaye ono ali smart yeetala takolerako mabega buli kaseera n'agaziwa mu saati ye 3-5 ebyo ebisaati n'akapale bya wirubaalo Kid Wine byoya bosi we waali awo manager wa Kid Wine taata nkutumiddeko ssebo manager Kid Wine byoya kutumiddeko taata chairman Bongole Kamana ye manager wa Kid Wine byoya waali awo mwana muyimbi naye lwakuba nti abakigwa okuyimba balwawo vaayo ajja kubona abona oyo abanyankole n'abakiga ng'ayagala kuba yiiti abeerawo amala gwa ddalu lweyigi nga tannawunga teri munyankole agenda kuddamu kuyimba ze kubuulira amazima bajja biyimba babiyimbe babiveeko Kid Wine kakkanya kuzunza mwenge kuyimba kwesonyiwa nkubuulira amazima naye nga nsansa okubalaba bananga abakyala kino kibasaba bwaba omusajja akulese nga yakuwasa maama w'abaana muyina ekkeeya enjalo gye muyina maama w'abaana asinga kumuwala gw'osanga obusanzi banaabayaayi maama w'abaana ye mukazi akulaba ng'okoze ensobi ng'otudde wano kubanga entamira yaffe eyawukana eri omusajja atamiira n'aseka nnyo eri atamiira n'ayogera nnyo eri atamiira n'ayomba eri atamiira n'aba nga alyawo mukambwe eri atamiira enembwa n'etabuka ng'ekalakata n'ekitasaana ate eri atamiira enembwa n'efa nga ne bw'ogisembereza emmaali eyongera kwekweka entamiira eyawukana eri omusajja atamiira ate n'abooga n'abeerawo ng'alinga engege nga waze n'ekintu kyo kitamidde n'otandika okubooga bambi maama w'abaana akwata bukwasi katambaala ng'akusiimuula baba nekkeyo mwinamu abaana bambi aswala agenda okkeerano nga zipu yeesumuludde dde otamidde olumbe luvuddeyo lutudde wabweru okiwulira maama w'abaana alukuŋŋaanyanga ebyenda n'aluzza mu nazaayo embooko neetereera kibayita maama w'abaana naye omuswaswangula ogukwana n'otamira n'oyasamirira oti
gutandika gamasima gana amaziga aliko lubaale sibanga ngudde mu kitambo nga gukunyuuka okiwulira buli kintu kirina bwe kirina okukolera maama w'abaana alina waagasiza kiringa ne bulaba ne zifiga mu mabaala Maria kinkoze research sigendangako mu bbaala nensanga Wetwesi munene baba batono naye malwaki batono Wetwesi ye omuntu omutini yanyuma osavinga bino ebintu wammanga Wetwesi omutini omukyalo omutini figa ennungi bu potable yanyuma okuwa chips yanyuma okuwa liver yanyuma okuwa chicken yanyuma okuwa sausage yanyuma okuwa pilaawo yanyuma okuwa wine black label yalina okuleetera fokazinizi bu potable kati naawe omunene ne figa y'omunene ina byeyina okugaba omuntu eyagejja olina savinga buugi oli munene buli figa ina byeyina okugaba omunene bwakuwa obujo olaba amakinga nabwo omunene najja n'obusera olaba nga kikola okiwulira omunene najja ne balugu olaba akwatagana n'omubiri kyova olabe basinga okutundamu emmere eŋŋanda ku kkubo buli ayimuka okuwa kasooli abanga endibota batandise okutabuka buli figa ina weeyambira Maria kimaze ebbanga nga ntambula mu nnyonyi nfuluma Uganda sirabangako mwana akola mu nnyonyi nga munene abatambule mu mjulire abagenda ebweru walabyeko omunene mu nnyonyi bu flight attendant kaba bwe kati buyita mu nkubo n'akagali k'ebyokulya nga kakutamye kati ne kakubuuza mu luzongo what are you going to take oil n'okagamba wine ne kafukamu ne kaniigena n'amagumba ne kayita mu nkuubo ogenda ate mu toyi zaabwe ng'omunene yaliyo no poop there buli figa eyina weekola kubuulira amazima ebintu byawukana ne basiba leediyo tulina leediyo ez'ekigagga ne leediyo z'ekyavu bw'oba owuliza leediyo za Uganda bw'owuliriza Capital FM owulira beekyaza this is Capital FM. We are very happy to be with the engineer Douglas. All of you bachaza, we are going to talk about how to bring electricity in your home. Biebibera ku Capital FM agenda kutunyonnyola aleeta ate amasanyalaze ogatambuza okuva e Kampala paka Masindi. Biebibera ku Capital FM ogenda ku TV y'abamufuna ku radio y'abaavu ey'abakyala Star FM. Era owulira ebibaayo. Tusanze okubalaba abawuliriza omukyala wuno ava ebijanjaalo wansi naye nga tamanyi kyava ku ki lumu yabaayo zaagenda okulaba kunkumuka ensigo z'ebijanjaalo njagala atunnyonnyole olutalo lwava ku ki atandika okuvaamu ebijanjaalo byali byakaggwa aba akutamye n'alengera kkapa ebyo bye bibeera ku ttivi z'abakazi b'ewaka zireediyo zaabwe buli kimu kirina levo yaakyo kubuulira amazima era bw'ogenda ku ttivi ey'abavu ebyo ebibeerayo kati n'obwolaba ttivi bw'ogenda kuzibukedde bukedde sigugumula okwanya akawala toyina kapiira wakeerabidde n'ogamba abasajja tuyina leero pati bwesubbala ogamba nja kulya ekiba kibe oba bakatandika okukalakata bwoti jjukira olidde weeraliikirira ne bagugumula endwadde z'abakazi mu bakyala wamu ne Mwajuma nalwadde atereza ensigo kandida n'obuukayo wakatandika ebintu by'ekyavu bwe bitobe bibeera buli kimu kirina kiraasi yaakyo okiwulira kyova olaba oba okwanya omwana w'ekawempe wanettula tafaanagana nga mwana w'ekkololo nkubuulira amazima ebintu bye bakola mu luumu nga mugenda okwesanyusa omwana w'ekkololo muba mugenda mulava manyi omaze okweyambula agamba bulungi ne bw'aba yagala kukola pupu tabeera direct era akugamba ngeri ya love darling a moment n'ayingira mu kanaabiro wano teri mwana wa mugaga ayagala muwulira nga yeeyamba yeenyoola mpola nga muwumbo gujja mpola kubanga sawundi ebaswaza n'aganyiga kati mu kunyiga ennyo akaka katoloka yeekanga alingiza oba omulabye agenda okulaba oli ku WhatsApp nakuba akabonero oh Jesus thank you okiwulira n'amaliza n'akomawo darling I'm done come and enjoy n'atereeza emmaali niye emiswaswangule gy'ekawempe gutwale guba gugenda okukuwaako guwulira byaguluma gugamba alaali kamale okupama nkuweeko ne guyingira lumu n'olyoka owulira gye guyingidde ogamba bayeekera n'omugamba obadde ki ne gugamba ye kati nno tonkola ebintu byawukana okiwulira bino byenjase bamala bikolako lisaaki nkubuulira amazima buli figa erina weeyambira buli ggwanga buli nkula kubuulira amazima kyovola ni weba okwanya akakyala akampi nga mugenzi okwekalakata nako kawukana n'omuki n'omuwanvu ngenda kulaga omuwanvu n'omumpi omukyala omumpi omuteeka wansi nga mugenda mu laavu abeera ava wano buno bugere kano katwe
oyinza n'omuweeweeta ng'oli oti olinga ali ku laptop okiwulira kubanga kampi okiwulira tuno tubeere okiwulira kakundi katundu ka kyamabugere okanyigira muno ng'akalibota n'okookya embi okiwulira ogenda okulya akagamba onzito manyi okasawa yakumba okatuga towakana okiwulira kabeera kakoma wano era okasabula wayezi n'okomawo emabega n'okanuuna kabeere oddayo n'okookya osimba enkokolo kakalakata kali wakati kabye buli bwapukamingi tubusabula n'okanuuna kakala ate y'omuwanvu asumbuwa abeera eri kati omusabula akuwanira mu mita wowe ngeno kulya gamba mpa kiisa otambulanga lembo omala omunuuna emimwa okomayo no ng'ebiyenje biwalampa aye n'ofuna dduumu bife ogenda okumaliza ofuwawo nga nawe wafudde tumira abasajja ngo tugaze emmeeza ninge wakati oyite kuli luggi nsansa okulaba olunaku olwaleero webale kujja opamu obuba omukono bananga abasajja njagala bba amagezi oba oyagala okukwana naye ng'oli mwavu ng'ozze wano olwaleero toyinaamu kasente noonya omukazi ng'alina obulemu ogenda sevinga kwana omukazi nga waliiso limu ogula biyemu ogisakuliraba akanya kubuza biyo omulala aliwa ali mabega weeyo beera creative ojja sevinga okiwulira oba seekyo funa omukazi ng'ananaagira omukazi ananaagira agenda omalayo kyayagala ng'ekifuba kiggadde omubuuzi oyagala kinaatoba agenda okwogera beero nyabo tuggadde omutandika okubalansinga okiwulira oba seekyo funa ow'ekirimi ate okwogera kyayagala kubanga ekirimi kimuswaza okanyamulemerako ogenda kunywaki kati olemerako n'atabuka yesebo njagazaasi n'omanya nti eyo damage okiwulira omukazi ananaagira mulungi nnyo kubuulira amazima era bw'oba omukwanyi n'omutwala mu mukwano waatamira ni wana wasigadde wanjawulo wano mu balo sevingira ddala kubuulira mufune abakyala abatali bawanvu nnyo funa omukyala w'ebitege omukyala w'ebitege tabbu alala era buli olaba omukazi ng'atambula ati ono bwati omanya mugisu baba betegekera kadodi okiwulira wewa akasangira ayunga kayunge kubuulira amazima ne mwagala abasajja abagagga bane muve ku bayaaya abaavu era towakana era next week tugenda kyusaamu entuula twagala bakyusamu ka tuli mu kisiibo tugenda va mu kisiibo kino nga tusengese abagagga n'abavu batuula next week n'omukazi nga toyina mbeerera tugenda bawa entuula yammwe be bakalakate edda mugenda funa ekifo kyammwe tugenda teeka wali akakebera embuzi ku mulyango kasi tojja ng'oyimiriramu nga koogera got ng'oyingira nga tukuteeka sayidi yo kaakati ojje nga baakulyalya dda ogenda kakasa ekinaabawo ku mmande ogenda yimirira bwoti kasooke kawuume kamale kake tukuteeke no mu baveterani tugenda baawula kubanga okufuna kati omukyala w'embeerera obanga yazikula eyafa zaalagawa embuzi zaalagawa abakyala where is the animal where is the goat zaalagawa wangi nga tebulina ansa zaalagawa wangi okimanyi bonna tebayina zaalagawa muzikola ki kweziri eri eddoboozi eryafa nga bakulya ziri luddawa zagenda dda naye Maria kikubuulira amazima si lwaki abakazi abatalina mbuzi ndi ku sayidi yammwe kubuulira amazima okutwala omwana ow'embeerera ntwala atayina bannanga omukazi w'embeerera atawaanya mulaavu mutuuka mu loogi oyagala kakalakata weeyambula bekakankana n'okagamba kiki baŋŋamba biruma n'osembera omusota n'okakanga ne kakuba omulanga bannange butama ni bano baveterani guba gweyambudde dda gweyambula gulina ku mulyango yanguwa nze ŋŋenda kukeera okiwulira n'osabula emaaliyo ne gufuluma nkubuulira amazima naye oba obwana obuto okalemerako ogenda okulaba katudde ne kakuyita anko yingira jangu oba osembera kabanga akatereera wowe kumba omujayi akatutte ayinalo akakwata obugulu lwamba katereera nnyoko okiwulira n'alyoka akwokya bbamuga ne kayo n'akabuuza kisireka kikubawo ekigambo anko mpamye wowe